Bismillahi wa ba'd. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah aso kusasira ku nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mukaseera kaneno tugenda kulaba ku dua nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jabeeranga teyamalangako olunaku okujjako ng'amaze ogisaba Allah tabaraka wa ta'ala ebintu ebina nabbi yasinganga okusaba Allah nga weena obyetaaga ayagala okubeera obulungi ku nsi kuno n'ayagala okubeera nga abeera bulungi mu maaso ga Allah okusiimibwa ku lunaku lw'ekiyama. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Ibn Mas'ud yayogera ku dduwa eyo. Nabbi waffe Ibn Mas'ud yagamba nti kaana yaqulu yalinga agamba buli lunaku ng'asaba Allah ebintu bina. Olunaku abidinga n'ebintu bina. Mulaba bwe yatugamba nti tumalangako olunaku nga tusabye Allah ebintu bino yagamba nti kaana yaqulu nti Allahumma inni as'aluka lihuda wattuqa wal afafa wal ghina. Ebintu ebyo ebina mu dduwa twongerako nti birahmatika ya arhamu rahimin. Yagamba nti Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamu rahimin. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza obutamalangako olunaku okujjako nga Allah omusabye ebintu ebyo ebina bambi abeere nga abikuwa. Kigambo ekisooka yagamba nti Allahumma, amakulu g'edduwa eyo nti Allahumma, oh my Lord, oh Allah, oh Katonda wange, inni as'aluka, mazima nze nkusaba, inni as'aluka, mazima nze nkusaba, alhuda, obulungamu. Huda ye hidaya, obulungamu. Saba Allah abeere nga akulungamya kuba Allah yagamba mu Qur'ani nti alungamya gw'aba ayagadde era abuza gw'aba ayagadde. Allah yalina obuyinza ku bulungamu bw'omuntu. Oli ne bamukoowola batya ne bamuteerawo ssente nga si waakulungama talungama okujjako Allah gw'aba asaasidde. So nabbi yabeeranga nga atugamba nti saba Allah, Allahumma, ayi Allah nkusaba, ayi Allah inni as'aluka, mazima nze nkusaba alhuda, ompe obulungamu. Kusaba Allah onungamye. Alhuda, ayi Allah nkusaba onungamye. Wattuqa, ayi Allah nkusaba ompe okutya, ompe taqwa, mbeere nga nkutya. Nabbi agamba mu Qur'ani nti Allah yagamba mu Qur'ani nti singa omuntu atya Allah tabaraka wa ta'ala yagamba yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah amugabirira ne waaba tasuubiridde. Olaba bulabi awo n'ogamba kino kivuddewa naye nga Allah tabaraka wa ta'ala yakikoze. Okusasula mu kwekwo okutya kw'omutya. So Allah nabbi yatugamba nsaba nnyo Allah akuwe okumutya obeere ng'otya Allah tabaraka wa ta'ala. Mu Qur'ani aya nnyingi nga Allah atukubiriza nti wattaqullah, timutye nnyo Allah. So kati wano nabbi atugamba nsaba Allah akuwe okumutya. Allahumma inni as'aluka alhuda, ayi Allah nkusaba onungamye. Wattuqa, ayi Allah nkusaba ompe okukutya, saba Allah ompe okukutya. Wal afafa, ayi Allah nkusaba ompe ensa. Omuntu ow'ensa aba respected. Omuntu buli amulabako amussaamu ekitiibwa, aba amutya ne Allah akutiisa ebitonde. Omuntu ng'oli wansa obeera n'ensonyi, tosobola kwebagala jariima mu lujjudde n'okolekera gamba ye musiraamu oyo. Allah akuwa ensa n'obeera nga buli omu ne woba ng'olina ky'oyogedde nga buli omu agamba masha Allah, gundi ayogedde oyo mutuufu talimba. Ng'olina ensa, Allah akuwa ensonyi n'akuwa amazima, akuwa sidiki, n'akuwa n'abantu okubeera nga bakolagana naye mu bulungi olw'okuba ng'olina ensa otya okumpanya banno. So nabbi yagamba saba Allah ebintu bina, mulimu wal afafa, akuwa ensa, wal ghina, akuwa obugagga. Allah akugaggawaze. Saba Allah nti ayi Allah nkusaba ompe obulungamu oba onungamye
ompa okukutya. Ayi Allah nkusaba ompe ensa, nfuula omuntu ow'ensa, era nsaba Allah bambi ongaggawaze, nneme kubeera nga nsabiriza, nneme kuddaawo ono n'ono, osaba ono, osaba oli, osaba oli. Allah musabe abeere nga abikuwa otebinkire. Just omuntu omunyumizaako bunyumiza nti alhamdulillah embeera just enkutemu, naye nga toddaze mu kubasaba bintu byabwe. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atugaggawaza, atuwe gina nafsi, ate bugagga buli obw'omutima n'obugagga bwennyini obulabibwako. Naffe Allah azitukwaseeko, oleme kuddaawo ng'osabiriza bitonde, obeere nga ye yekka gweweesigamira era nga yekka gw'osaba mu mbeera zo zonna. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atusiima era akkirize atuwe okubeera nga tuyisa dduwa eyo ku lulimi lwaffe buli kadde, oba oli awo ayitize ku dduwa eyo atusaasire. Eyo dduwa nabbi waffe Muhammad yabeera nga atukubiriza okubeera nga tomalaako olunaku kujja nga Allah omusabye ebintu bina. Tova mu swala obeere nga Allah mulimu ebintu bingi ebisaba mu swala, naye neyo dduwa gyongereko, gamba Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma birahmatika, olw'ekisa kyo, ya arhamar rahimin, wange ggwe asinga abasaasizi bonna, omusaasizi asinga abasaasizi bonna. Bangi ogamba ayi gundi oyo alina ekisa, gundi oyo omusaasizi, naye Allah tabaraka wa taala arham. Kigambo eyo arham, almuzeeyo gyolaba esobola ku bigambo ng'ekyo nti akibaru, eba ya tafdiru, kusinza kintu ku kinne waakyo, kubeera nga otuutuubya oba kusuukulumya n'ogamba nti arhamu rahimin, gwasinga abasaasizi bonna. Bayinza okuba gye bali abalala, naye nga Allah tabaraka wa taala y'ow'enkizo, yasinga. Tusaba Allah abeere nga atusaasira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.